Nebwoli kolota sigala nkwe kutte mugamba mutabananga bagizi bashiba karungi aka swag mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Watari baby, mumutima gubera gutija. Guva gukona wetiti. Gukona wetiti. Gravity omutuje mukuje kumbera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe byakabiro nabyonna kyekimu. Ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katuko za ene waffe Uganda muganda ngebe tuba tukikuba I don't know oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings I don't know follow like ene waffe Uganda ramba bale kuweereza mnange nange mbera ko nga kuwuliriza mnange nga boyamba abantu mnaye nange mnaye nsaba kunyamba Madam Rebecca Jingo nyino obuzibu nze prosi mbere no kazo nyino obuzibu bwenyina Madam Rebecca Jingo nafumbirwa ngaye Madam Rebecca Jingo okuva we nafumbirwa nyino obuzibu bwe nafuna ntambuddeko mbasaba abawera ngaye bangamba obuzibu obwo buvudde ku buva wabo wa musajja nyina ekintu Madam Rebecca Jingo ekintu ekyo kinjigira ngebe kinjigira Madam Rebecca Jingo kigera nebasenga kijja kingwira mba mpulira mbeawo ne mongota ngayagala okwebaka kugamba ko nti ngende nebakemu ng'ekintu kijja Madam Rebecca ng'ekintu kingwira ne bwenjagala okyetaasako ntya nga nenwana nakyo Madam Rebecca akimala ne kinsinza amaanyi Madam Rebecca ogenda okuwulira ekintu nga kikunyonyogera nga kikuweweeta ng'abannaenze byansobera Madam Rebecca nga yesimanyi gye byava nga nabifuna okuva we nafumbirwa omusajja Madam Rebecca we nafumbirwa omusajja we nali ewaffe nali sibiyina nga nafumbirwa omusajja Madam Rebecca we natandika obbiwulira ekyatandikira okunjigira ne utandika otambulako ne bangamba kintu kiva waabo wa musajja abamu bangamba mbwezo mpewo zewaffe mboyo kinene naye kati Madam Rebecca kyensaba okubuuza abawuliriza abo munnange tingaye ddala waliyo empewo z'omuntu eziyinza okukozesa omuntu kuba nze Madam Rebecca Jingo ekintu ekyo kyali kinkozesezaako ng'ate kigera omusajja taliiwo nga omusajja bw'abaawo Madam Rebecca sitera kiwulira bw'abaawo sitera kiwulira peziko kijja ne kinfuuyirirako nzenna ne kinyiganyigaawo ne kimpeweetapeweeta awo ngaye bw'aba nga taliiwo munnaye kijja nekinzikatira nga kyagala okunkozesa nenwana nakyo ngenge ekintu ekyo kyali kinkozesezaako Madam Rebecca kyensaba munnange akantu kano kanaaba kakutuuseko munnange njasiima nnyo nsaba bankubirako munnange nenkunyonnyola byebyo munnange nsaba bankubirako munnange kana akasimu sikange banjeziseeko bwazisi diya wange kale munnange naye atera ebyokutunnyonnyola prosi olina bingi ekintu ekyo kyefaanaanyiriza ki mu kuwulira okukwo kuba oyinza okuba tokiraba naye okiwulira era bw'osiriikirira bw'oti gwoba owulira ki mwana wa maama era abo gye wagenda ne bakugamba nti kiva waabwe wa musajja wali otuddekokko n'omusajja n'oyogeramu kokko naye n'omugamba nti munnange kino kiri yabaffe bwe bakugamba lwaki kyabalema okujjawo ebibuuzo bingi naye ansaazi ntono naye nzeetaaga kale omuliza wa Beat FM ekintabuli ky'omuziki gwe kakkana bukkakkanyi amatugo gasigale ku radio prosika munoonyeeko ayongera okutulambululira ensonga zino kw'onoosinziira n'oteeka ettaffaali lyo n'oteekako eddobo lyo neyanziza nnyo neyanzige. Hello. Mpulira nnyabo. Gye baleko prosi. Kale mami nawe gye baleko nnyabo. Ng'olabye n'ebikutawaanya. Munange ndabye nabyo. Mami nkutegedde. Yee. Olulyo obadde tontegedde.
Mbadde sikutegedde. Kale munnange nsaba onnyinyonnyolemuko lwaki olowooza nti bino byonna ebikukozesa ebikujjira biva wa mwami wo? Anti mulaba bano abasawo be tutambulamu mami. Bagamba ki? Baŋŋamba ebintu mbu biva wa musajja mbu baali tebaagala oba wase. Baali tebaagala akole ki maama? Awase mukazi. Yiyi nga baamufunira omukazi. Ate we baamufuna munnange kale ate ekirala. Waliwo omuwala kale nze nasooka mu bulamu bwewe nagenda waffe ne bankwatirayo naafuna omuwala. N'amuzaalamu omwana kati aho oluvannyuma ewaffe nenvaayo. Kati bwe navaayo okujja newuwe wetandikira kuba bwe nali ewaffe saabifunako. Wamala kukomawo ewuona omusajja? We najja ewuwe nentandika nembifuna natambulamu ne baŋŋamba mbu omukyalo yalaka mbu ye yabimukola mbu yali tayagala awase mukazi mulala yenna ng'alina kubeera ku ye yekka. Kambuuza omukyalo oyo yali amuzaddemu abaana? Yamuzaalamu omu yamwagalako bwagazi namuzaalako omwana omu. Gwe wali tonnazaala? Nali sinnaba kuzaala. Kati wazaala? Nazaala maama nina abaana babiri. Kakati njagala omuwuliriza wange ebintu bino abitegeere bulungi. Ebintu kijja kitya ekyo ky'oloota kifaanana kitya? Wali okirabyeko mu birooto byo oba? Mami mbeerawo nga neebase kale mbaawulira nga bw'onoga nti weewunziseemu owulira. Ekintu ne kikukattira omulundi gumu. Nga kikunyiga? Ne kinyiga kati bw'ogezaako kugamba oba kale ng'olina ekintu ky'owulidde ogezeeko oyimukewo oveewo nga kwongera kikukkatira. Baaba. Kunyiga omutwe. Ogenda okulya nga kitandika okuweweeta kikufuuyirira. Olwo nga kikuweeweeta wa maama? Mami mugongo yonna ogenda okulya kitandika okukwatirira ng'omusajja. Ye kati bwe ngezaako okuba ng'awumba ennyo nnwane empumba amagulu nkole ki ogenda okulira omuntu yennyini ng'akuteeka evviivi bw'ati mu magulu. Maama. Tamu evviivi bw'ati n'olwana nnyo bwe kikunyiga ogenda okulya ng'amaanyi gaganye ng'owulira abiganye ng'ogonda. Bwe kati bwe ngezaako okugonda ogenda okulya naye nga kimala emirimu gyakyo. Nga kigenda? Nga kigenda. Katonda wange. Ye naye lwakuba nnaku zino kyaweweeramuko mami katono. Omwami wo wali otuddeko awo n'omunyumiza kiki ekikutuukako? Akimanyi naye yaŋŋamba kuba naye tabimanyi yaŋŋamba ebyo kirabika byewaffe. Yampaako kaawo ku ssente n'entambulatambulako ne bakwatakwatako ng'eyawa. Nga bakwata biki? Gye walaga nga bakwata biki? Mbu bakikwata bayakwatanga nga bagira mbu bakikutte bakingijjako webyogera webikola ki ebyo batwala webaddamu we bakwata ekirala webirajama we batwala. Nedda Proso n'onsonyiwa okubuuza. Yema. Mu bye bakwata wali olabyeko n'ekimu nti kiikino ne bakikulaga nti owaaye tukutte ekintu kiikino? Ate manyi olowooza oba okiraba oluera na munzikiza poziko bwe yakisika kukyansika enviiri ne kizisika kyonna ne kizikutulako nga kiweza tekyagala kugenda mbona omukyala wange baamumpa tolina gy'otwala ne kinsika enviiri ne kinsika engoye. Oba musawo yali anjikagala yali ansika. Kati oseka ki? Saabitegeera muno ebyomunzikiza. Era nange sibitegedde kuba munnange. Kati ate ne kimala ne kidda. Bimala ne bidda ate mu kusooka nawulira ng'obukere nga bunkaabira mu matu. Kati nga obukere bunkaabira bwe mba nga yeekanze nveewo mangu nga kinzikatira. Ewaabwe bw'omusajja bakimanyiiko ky'oyitamu? Era maama ewaabwe kumpi kale yakulira ku bukojja. Baaba.
Kati abeewaabwe yabeesamba kuba yakulira ku bukojje waabwe teri maama teri taata. Kati ate ewammwe bakadde bo bamanyi ki ky'oyitamu wabanyumizaako? Ye mami bakimanyi taata wange yabeerayo yekka nga ye natambulako naye. Naye akimanyi nti nkirina nga ye naye yagezezaako antwalatwalako mu basawo naye mami byagaanye. Kugamba byonna ebyabasawo byagaana. Byagaana natuuka nenjiva nako nenga Mukama yamanyi. Ng'obusente babulidde maama. Ate mami olaba buli weegezaako otereka obusente bwange nti katanjogera kato obusente bwange buno oli awo nzemu ntambuleko ogenda okusanga obujjawo tomanya nagye bulaze. Ng'ekintu kikola kitya maama? Ogenda okulanga buvaawo simanya nagye bulaze kale sifuna kyembukolamu kasita njogera nti bwakwejjanjaba. Noshu nga bugenda kugaata ekinzikiriza ndooza sola sente zikyejjako. Nsonyiwa era okubuuza naye gwe olowooza kiki ekyo mbuliraako? Mami nze ndowooza oba kijiini. Ekijiini nga kyakukwatirawa munnange? Naye mami ekintu ekyo nze nakifuna mmaze fumbirwa musajja. Oba biri wammwe ewaka? Naye mami nali ntambuddeko omusawo omu yaŋŋamba. Yaŋŋamba mbu eka. Mbu bammaaja. Ewaka ewammwe? Nene ŋŋamba kataate baba manja ate bw'aba jjajja wa muntu akozesa muzzukulu ekyo nakyo kyannema otegeera. Nange ndabanga ekitakwatagana nti ate bw'abanga jjajjawo yakubanja ate alina kujja kukozesa. Nange kyannema okutegeera. Ekyo ndabanga ekyali eky'obulimba. Mbu kati engeri jjajja wange alinamuko ebintu ntwo. Nalowooza oba jjajja yabintindikira ng'ate nabyo ne binnema otegeera. Jjajjawo ku sayidi ki? Jjajja taata. Wajjajja zaala taata waliyo ebintuntu. Kale engeri gyali nti ajjanjaba nnyo amanyi ku ddagala ku muntu. Nagamba oba naye kale ewaka engeri gye nali nsoose okuddukawo obuddusi nga mmanyi oba ng'akulinako obuzibu ki wavaayo nga muyombye? Aye tetuyombangako jjajja siniinaako buzibu. Ebyo byonna nange byannema okutegeera maama. Kati Prosi wagendako ewa jjajja n'omubuuzaako nti jjajja kino na kino na kino na kino? Twagendayo nze ne taata kuba ali kumpi n'ewaka. Taata n'amunyumizaamu ebindiko. Naye kennyini ng'alaga tabimanyi kuba naye agamba ebyo bijiinijiini ebyo. Talina na ddagala yakuwaayo nga jjajja? Bampaaka ddagala nennyokezaako naye maama era byagaana. Okay Prosi, kati mu mbeera kati kiki ekisinga okukutawaanya? Mami ekisinga okuntawaanya. Ekintu ekyo bwe kiba nga kati ekisinga okuntawaanya ne bwe kiba tekizze nti oba kijje kinkozese. Ne bwe mbayamba nnangaawo nga tunyunya mami ogenda okuwulira ekintu ekikufuuyirira mu mugongo. N'owula nga ekintu kikufuuyira. Omubiri olutiko ne lukuyiwa ku mubiri gwonna ne weetunula ng'ate toluyina. Kikuleetako obulumi? Tekikuleeta. Waziko okunfumita mu mutima ogenda okulaba ebintu nga kikufumita. Mu mutima n'enviiri n'owula nga zonna zikuvaako. Ate banga mbusiina na mulimu gwe nnyinza kukola nga nkirina mbu kuba kyo kifa kyagala kunsiraanya busiraanya. Maama. Siina mulimu gwe nnyinza kukola ogwo nti oba sente ziizino zikutte oba kimu. Kyagala mbeera awo ndi awo ndi ku kyo kyokka. Nga tokola? Nga sikola mbu kuba bwe naakola nja kukola ki nja ttambula nnyo. Kambuuze eddagala kiri ewali okozesezzaako nga oba okunywa oba okunaabako ekintu kyonna? Ntera kozesako ku kabaani kokka kentera okunyookezaako. Kabaani kokka? Kiki wandyagadde omuwuliriza wange akkolere munnange wange? Nsaba omuwuliriza wa BTN nani.
kunyamba ekintu ekyo oba ntya eddagala njadde noonya nsambeko akiri wembitwala n'ekinzeeko kikuteera eddala kinteera eddala n'emikisa gyange gikomewo gyonna ntandise enkola obusee ntitegeera yenani kale Prosi neyanza nnyo okwogerako naawe yenani mami wangi kutya mikisa bangambwe waffe mbwe mikisa waffe bagisibamu ibadde nsaba ani yagisiba lwaki ogendera ku bigambo by'abantu ng'ani yagisiba ebisibainange babingamba oba emikisa be waffe manya biki mbwe emikisa giri waffe manya gyesibidde nti gwe wagisiba oba famire yo yeyagisiba nemi bane nange sibitegeera bikutabula bintabula nange kati nebuuza nkole ntya nange Prosi oli musabi mulungi nemi nsaba olimba nemi nsaba ndi mukazi mukatoliki osaba n'ekiro ozuukuka n'osaba nemi sijja kulimba ekiro kiterazuukuka nnyo mbadde nninze Prosi onnimbe tozuukuka maama naye kale kasita oli musabi mulungi kale nemi ngenda kusaba obeereko ku radio yaffe owulirize kye banagamba munange nemi kwendi mpuliriza naye jjukira okwogera kuba kwaffe okukola kuba kukwo Prosi nemi byonna nja bikola nemi byonna nja bikola banaaba baŋŋambye kale mukwano gwange mukama akunkuumire neyanza nnyo nemi neyanzeege kale babayi ngawuliriza Beat FM ekintabuli ky'omuziki ate ng'olinange muziki gw'akasujja ow'enge Rebecca Jingo byebyo nno ebya Prosi nga bw'akunnyonnyodde na kiki kyakwetaagamu Prosi nkugamba bwe nti olutalo lw'olwana ne sitaani teruba lutalo lwa mubiri era terulabika naye ng'ebiruvaamu biba bya ddala era birabwa kati lwe lutalo olwo gwe ekintu ky'olwana nakyo tokimanyi tokiraba naye ebikivaamu obiraba kitegeere Prosi olutalo olina okululwana gwe kennyini kubanga tewali agenda kulukulwanira ffe tugenda kwogera naye ebisigadde bigenda kubeera ebyo kitegeeza olina okusinziira n'olwana gwe kennyini ffe ng'abaana b'abantu tusobola okulwanirira n'essaala ne tusaba ayi mukama ulira okusaba kwaffe katonda wa Ibrahim ne Isaka ne tusindika essaala naye gwe olina okulwana okusinga ffe owulidde Prosi olina okulwana okusinga ffe tugenda kwogera naye ebisigadde bigenda kubeera bibyo njagala oyatule n'akamwaka ogambe nti ndi munafu naye nja kulwana owulira mwana maama oli munafu essaawa eno naye ojja kulwana ate olutalo olumaleko haleluya amen kakati tugenda nkuteesa okwenjawulo Prosi ekyokumugamba bwoba okirina kimugambe oyita ku mitimbagano gyaffe mukwano gwange n'ebirala maama wanje Becky wasuza otya mukwano nze mama Rebecca Munyendo ennyabo kakati oyo mukazi akimanye nti bayo yamuteekako omusajja omulala lwaki kimukozesa nga taliiwo n'ekirala Becky abasawo bayaye oyinza okuba olowooza nti omusawo alina byakola ennyo kiringa n'abaana abasawo abagaba enzaalo agamba bajjajja bajja kujja ekyo naye we bajja teweekanga kati kirabika bali babeera omwo ne bamubuzaabuza mukazi wattu waki we bamuggyako tebabimulaga taddamu kugenda mu basawo yeekwasa mukama katonda agende bukalango agende ewango byasabe asabe Becky neyanziza nnyo mama Rebecca Masaka Munyendo bolinawo bonna bandabire obagambe Rebecca Jingo abatumiddeko nnyo hello ekimutawaanya wanje munange ani asumbuwa essimu yaffe kakati Prosi ebibyo birumbye essimu zaffe bigambe bituveeko ffe tuli baana ba mukama obwanje munange wange Mase yogerako naffe nkulamusiza ono Mase Namirembe ekyengera Becky nali nfunyeko obulumbaganyo bwefaananyiriza bwe butyo naye kusaba kwe kwanyamba oyo amagezi gemwavire ddala ku kigambo kye bayita basawo babbi bajja mubba n'akapale k'omunda gayaye nnyo amagezi gemuwa asabe asiibe azuke ekira asabe asindikirize bijja kumala bigende bimuveeko lwe lutalo lw'eŋŋambye nti lwa mubiri naye okululwana oddumalako tebiba byangu naye olina kusinziira mwannyinaze magulu mwannyinaze webale kutuweereza kale nekyembadde njagala okumanya Prosi wa myaka emeka alina emyaka emeka owange ekirala mwannyinaze ekizibu kye tulina abasawo b'ekinnansi
balina ekizibu kubanga ffe bw'ogenda mu ddwaliro ne bakugamba nti gundi olimu omusujja omusawo akutabuti n'okoma wawaka era omusawo kyakola akuteekako mpiso n'owona naye bano jjajja agambye oliko kino ate jjajja tayagala kuwonya kati jjajja kyoyo asobola kuwonya bazzukulu be obulwadde obutegedde obuva otegedde obuzibu bwakyo janjaba omuntu kubanga abasawo abazungu oba tolina ssente bakugamba onooleeta ekitundu sasulako ekitundu ekisigadde onooleeta ne bakyasinza okusiba obuzibu ate abasawo b'ekinnansi abo balaba abasinga obungi be bateeka endwadde ku bantu Magulu Robert Abu Dhabi ende yanziza nyomuganange Magulu Robert Abu Dhabi baba bulira omwana wabobe ng'owamunaku okutwa okola otya okunkumula wali oloseeko nga oli mutuloto webase bulungi nnyo empewo neekuyitako bulangiti neekuvaako yokka nga sigwojejjeeko n'owulira ng'oyagala oyita omuntu omugambe nti gwe agi nga mutuufu agi omulaba akuli awo naye nga omuyita nga agi tatunulayo naye nga gw'owulira omuyita n'ogaggalula n'olwana naye ng'omuntu akunyegedde ku kitanda kyo naye ng'owulira nga n'amaanyi agasituka olwana ng'emikono ogezaako gigira tegivaawo n'okajjira ogugulu tekuvaawo ositula omubiri teguvaawo ng'akunyigidde n'onnyogoga sweet toli bwomu bino ebintu tulwana nabyo tukubagana nabyo buli lukiseera kitegeeza tolina ate kutambula genda wala gye bagenda kukuweera byotajja kusobola olina kulwana bulwanyi era obodde ngulu owoggana abaali bakiyiseemuko musobola okujja prosi ne bumubuulira mwakiyitamu mutya olina Rebecca Jingo owuliriza BFM ekintu kyomuzike muwaya yogerako naffe beko bale kuweereza kati za magezi ngendo okuwa prosi nga tanalowooleza wantu walala wonna asooka alowooleze mu mwami we ku mbeera eyo gy'alimu asooka yeebuuze lwaki bwe yali tanajja mu maka ago embeera eyo yali tagifuna ate n'ekirala kyaba yeebuuza lwaki omwami ono bw'avaawo ekintu kino lwe kijja ne kimukozesa omwami bw'abaawo kiba tekimukozesa tulaba beki awo nti waliwo obujogolijogoli omwami ono ayinza okuba alina ebintu by'alina naye nga prosi tamanyi ekirala ng'engeri gy'agambye nti bw'aba nga taliiwo omwami ekintu kijja ne kimukozesa kati agenda kufuna esaati z'omwami oyo z'aba ayambaddemu ne prosi naye emisana z'aba asiibamu jjukira mubamu olusu lw'omwami oyo kati ekintu kiri bwe kinajja nekisangamu olusu ng'olusu olulimu lwa musajja nze mubuulira kiyinza obutadda mukozesa n'ekirala kyagambye ekyokuba nti talina mikisa bamugamba talina mikisa gyakufuna mbu bagisibira waabwe alina omulimu gwakola kwasinzidde ogamba nti talina mikisa bwakola omulimu gufa bufi oba takolanga na ku mulimu nga yalowoleza ku kiri kye bamugamba sooka ofune omulimu okokakasa ekyo kyogamba mutolina mukisa ono muwalina jemba kansala 2 ogulina era gamba kati nti ndi wa mukisa lekerawo n'ogamba nti tolina mukisa ku ddiru ki kyovola nze okiŋŋambye n'enseka kuba nze bakiŋŋamba dda nga sinaba nakuzaala tolina mukisa ku ddiru ki teri ogulina prosi owulidde mukwano okola ki ogulina olina Rebecca Jingo hello mama omwangi taata tuweerezako mama kale ono mutaani we dijje muwuli saazino ndi eno ku mwalo mama esebo naye ebbaluwa wange wulidde oyo mukyala kyalina okusooka okukola maama sigidde ogamba abanga oli omwami taliiwo ekintu ekisookolya ne kimukozesa kati apimennyo essaawa nga oli taliiwo afune essaati ye kubanga essaati ebamu olusu lwoli alaba asooka ajambala ezigala dijje muli eruweero maama neyansiza nnyo omukwano neyanzege yongereza ku bya dijje mulole Rebecca ayebale tuweereza nze Faridani watata Jimmy mukyalo oyo amagezi gembadde muwe ekintu ekyo nange kyandikokko naye ekintu ekyo kinakikolera waliwo ekiddo kyagala okufaanamu ekirala nkuba kikifaanana oba simanyi oba akimanyi naye nga basiro kyeyira ku mbuto ekirala nkuba naye ngamba ekiddo kyo bakiyita kitemo ekitemo kikula nakiba n'agakola gawanvu okyeyira aba akyeyira ng'agamba yeetemulako buli weeyira ogamba neetemulako ebinkozesa
ebisirani amajjini simanyi gye biva buli kimu okyetemulako bakiyita kitemu bw'anaakibuuliriza anaaba takimanyi wanaaba akibuuliriza ajja kuba asobola okukitegeera naye nga bakiyita kitemu ge magezi ge mbadde muwa akyeyireko ajja kuba ng'agenda afunawo ku njawulo ekintu mukwano nga neeyanziza nnyo neeyanzeege ekiddo bakiyita kitemu buli lwokinaaba ng'ogamba nti neetemulako kino neetemulako kino neetemulako kiri. She has to pray and fast, nothing else, which doctors will lead her to death with poverty. Thank you so much, my dear kasitawuliriza Rebecca Jingo. Ono ng'agamba nti nze nkirina naye bwe kijja nyiikira kusaba naye nze tekinkozesa. Odia sorry mukwano gwange kitegeeza prosi naawe ogenda kunyiikira kusaba nga buli lwokiwulira ng'osituka ng'osaba ng'okisazaamu nga bwe tunoonya ne ku ddagala eddala. Wangi Rebecca nkulamusizza nze maama Mire wano e Busega. Ye mami omuwala oyo prosi nze amagezi ge muwa ye mami anyiikire kusaba kubanga nange ekintu ekyo kyantuukako nga buli lwe neepaka emisana nga mpula ekintu kijja nekinyiikiriza ku buliri nekinyiikiriza nga nwanagana nakyo naye nga simanyi kiki kinyigiriza naye ekintu ekyo kyatuuka ekiseera kyagenda kyokka naye abasawo b'ekinnansi bano bajja mulyako sente ze zonna okukakkana ng'era ekintu ekyo nga tekigenze sinaki nti afunemu no kumukozesa mukazi wattu kubanga bibyo bagamba nti babikwatira namunzikiza nga tabalaba ebintu abikwase Katonda evivi lino lijja musimbulako ekintu ekyo. Neeyanziza nnyo mama wange mama Mire e Busega. Olina Rebecca Jingo munange yongereza ku bya mama Mire. Wangi my future webale kutuweereza webale kunkubirako my student mwego gwanga Sekabelo nadinga ndi wane ngugula mu busujju esebo wange naye nze nno nandibadde ndowooza ekyamazima bwetegereza enjogero omuwola gyatugambye gateekwa okuba ekyamazima nga waliwo amajjini ekintu kyonna ekikozesa omuntu ebyo biba bijini kati anfunire akava magombe anfunire olulimi lw'olukandwa abisekule abyezizika abisibe mukagoye abeere nga abyezizika kakasa nti tajja kuddamu kirabako mwebwa gwanga Sekabelo nadi ngugula obusujju. Neeyanziza nnyo neeyanzige agambye nti akava magombe olulimi lw'olukandwa bigatte sekula era nga weezezeka. Olina Rebecca Jingo munnange yongereza ku bya muganda wange byateeseza. Webale kuweereza mukwano webale kunkubirako munnange. Nze omuwala oyo kye mugamba ennyabo mami Becky okimanyi nti abamu tetulina mu bugumiikiriza mu ssaala zaffe tusaba eri Katonda. Oli mutuufu bannange mami Becky omwana oyo kye mugamba wabanga obudde bw'abadde abuwa sayidi eri gy'agambye gy'asinga otambulako olwaleero njagala atandike nalwali lwakubidde essimu najja ku CTFM obudde bwabuwe muka amiina aweeyo obudde bwe buli lwayatula buli lwasaba abamu tugenda ne tusabaka ne twogera bwogeza ebigambo ne tulekaawo naye mukama muwa obudde mukama bannange muwa obudde nga yogera banyamba ekiba nange muwa obudde mwana gwe wa mukama obudde amen obudde obw'ekiro sawa wuyo ogambye oli mukatulike sawa mwenda ogw'ekiro funa yezu omuto mukowoole muyitire mugambe ebizibu byo kaabayita mukama bannange mama Betty nze kankubuulire nze obulamu bwange nali simanyi kusaba wayiga naye nina omubuulizi wange Sennabulya wano e Busunju Godfrey Sennabulya yambuulira nagamba kyolina okukola mukama sooka omuwa obudde osooka omubuulira ebizibu byo mala okusaba nawe biranga obeerenga gwe babuulira gwe bakubuulira ekintu nawe osooka osiriikirire naye abamu tetuwuliriza mukama womala okusaba leero n'agaano kyo n'olaba ng'ekya tokifunye n'obuuka n'ogamba kangende ew'omusawo so ate nga naye yandibadde akukolera singa oba okkakkanye sooka okkakkanye omutima gwo ne mukama muleke akole omulimu gwe. Amiina. Nze mukyala Fande ekindeke. Nga nkwagadde bulijjo oli ludda wa
Ndimusonji mukwane ero ndimuchendeke nekabega mami kutumita ate nkwagala kyo. Nange nkwagadde nnyo mukwano gwange. Ekiteeso ekyo nga kirungi nnyo. Amazima gali nti Mukama tumuwa budde butono. Twagala kagwirawo. Gw'oyagala osaberera enkyo okifune. Nedda si bwe kibeera. Ebyo ebintuntu byanguwa okujja nayo okugenda. Olina kusinziira. Mu bigambo byenjogedde nti olutalo lw'olwana nalwo si lwa mubiri nti olulaba lwa mwoyo. Olina okusinziira n'onywera n'osimba ebigendo gama kati kama mbaya nimbayo oba kiki oba kiki nze process saazaalibwa kubeera bwent ekimala kikola ki kimala. Olina Rebecca Jingo yongereza ku bigambo ebyo. Madam Becky omuwala oyo agenda kulwana entalo ezo naye ng'alwanyisa ebintu bibiri. Katonda amuteeke mu bulamu bwe afune essaala ya Faazangobya afune Yuda Taddeewo omutuukirivu afune ebifaananyi ebyo bibiri abiteeke waateeka omutwe nga bwe bagenda okwebaka abakoowoola kuba bonna balina essaala zaabwe asabe n'okusiibanga bw'asiiba azuke ngo saa 9 ogw'ekiro asabe. Ekirala afune edduka ekibabu afune ziizi amuwanike waggulu mu kamooli wayingirira ng'agenda okwebaka. Bw'amala ekyo afune evvu bw'aba agenda okwebaka amamirire evvu ku mulyango gwe. Biri bwe binajja nga bigamba ono yasenka yafadda yafuuka ddana vvu nga bitambula nga bigenda. Ajja kufuna evvu alimamirire mu mulyango gwe afune n'evvu eddala ettolotono alyesiige mwe bayita mu mpataanya. Okiwulidde? Ekigambo ekyo kinene sina bwe njawula side ne side. Kaakati ekyo bw'akimala yeebake. Naye nga bw'aba asigamu evvu eryo agamba nti gwankozesa bw'ogwaba Amajjini nze nafadda nafuuka vvu komaawo ddayo ogende agasindikiza ng'agamba muddeyo wali abalamu nze ndimufunafuuka dda vvu nze nalonga Katongole Masajja ojja kudda mu bulamu bwe nga n'okusaba bw'asaba nga bw'asiiba Yuda Taddeewo ne Faazangobya abiteeke mu bulamu bwe ng'abakoowoola buli saa 9 azuukuke bwe biradda nga siyenze. Ye maama wange omulungi olina Rebecca Jingo amba. Becky weebale kuweereza darling. Ono maama afuswe nateete Tim Banyarwanda president w'abakubi b'amasimu. Enyabo. Naye nga nze amagezi ge muwa bw'agoberera ku bye bamugambye okusingira ddala Katonda. Kusingira ddala Katonda y'atalemwa buli kimu. Naye mugoberera Katonda nga bw'akyusaamu alinga agamba awo awali ebimukozesa bamusibiddewo alinga agamba nti bw'avaawo afa amanyi ki oba awo waali yensibuko yabyo ebimukozesa. Tanawulira akayimba ka Rebecca Jingo yakyusaamu omuntu okyusaamu kikulu abayimbi bayimba ennyimba ne muzirekaawo naye nga baabaziyimbira ffe kufunamu na byakuyiga. Beka asobola okubeera awo nga walayi ebizibu byawo waali yensibuko y'ebizibu byenze nkubuulira mazima. Beera bulungi mukwano. Neyansiza nnyo mukwano gwange ng'okyusaamu ng'otereezaamu ekyo nga tukivaako omwana wattu. Hello? Nga tuli ku kintabuli wanje munange. Alo Beki. Sebo. Ono ugane kokuli owekyali nga ndiwano kasanga kijjukira mu tawuni. Sebo. Kali Beki mukyalo yise mugamba ngo ekisolo sanjala mbadde njagala afune kubo. Afune n'akambula. Azinge mu wali omumatikira ddala emmere abizemu wakati bwati azinga akakata akato mutono. Mpulira. Abizizike. Akalala akazinga akateeka emitiro koko owekyali nga ndikasanga ekijjukira mukamutoko wano bambi akuwuliriza mu tawuni ekawa. Neyansiza nnyo munanga wange musawo. Beki nze musawo musaka w'obulenzi. Mwanyinaza afune emirandira gya kirobo amalo gifuna emirandira gya kamyu amalo gifuna afune n'omulandira gwe bayita mugoba nsonga. Ebintu ebyo byonna bikwata bisekule bulungi nnyo abyenyokeze nga yeeyambudde wamala obyenyokeza eddala alinaabe. Sigadde ndi musawo musoke w'obulenzi naye bannyinaza abagamba balungi bawa bannyinaffe eddagala naye wuno ogamba nti ate tagenda bamugamba bamala kuggalawo mu nzikiza ne baggalawo bajja namukozesa oyo akyogera abanga ye gwe bakozesa oba bakozesa gye abalala bonna si babeera. Sigadde ndi musawo musoke w'obulenzi. Neyansiza nnyo neyansege munnange musawo musoke basaasire kubanga ebibatuuseeko bye bingi tosobola kukiwakanya nkubuulira
banji bibatuuseko obadde ojja kuno biwula omulala aliwe uraka yatugamba baawo n'okuliibwa ye ne muganda we omulala yali kunaja ati mulama nagamba Becky omusajja ngamba nti agenda kunsonseka omukono satulina kubeera bwereere ate nga gaddewo okiwulira mukwano bwaba ogedde bambi ayogera okusinzira kikyaba yalaba nti kyatuukawo ye nga yakiraba so omusawo mukwano tonyiiga nga bulijjo tusengejja ekitakusanyusiza ng'okireka ng'otambula n'ekyo ekyokusanyusiza naye oli aba ayogedde mutima gwe kiki ekiba kyamutuukako naye nga neeyanziza nnyo neeyanzege owuliriza Rebecca Jingo tuli ffenna wano tuteesa tuwabula tuluŋŋamya n'ebirala eby'enjawulo wangi mukwano alo madamu Rebecca nga ndi wano ono Senkanja Lawrence esebo kinsaba omwana oyo mungi kubera nga ni musajja muzadde esebo naye yeekwase Mukama Katonda etaata agule ekitabo ekitukuvu ekya Bayibuli mulimu Baluku 5 omutwe gwa 5 asome olunyiriri olwo era golokesa mwenda bwasoma sapule y'obusaasizi naye anyweere maka g'omusajja tiwali wali mirembe myereere ikatino Senkanja Lawrence era bulungi neeyanziza nnyo neeyanzege prosi bw'ova ku magezi g'abantu ng'ogenda kuwanga tto yongerezaako Rebecca Jingo nze maama Beka mu Nnyendo oyo omukazi byaliku asaaga azuukuke ng'essaawa 9 ez'ekiro afukamire agule sapule asabe nze Rebecca wiiki eri watuwa pulogulamu nze nali mbeera ku leediyo naye mbadde sisobola kuyitamu naye nze omusajja yali yanteekayo nga yansingayo n'abaana bange naye Rebecca banga agenda kumbasawo ne bandagira Tanzania ne mbagaane natambula ne ngenda ebukalanga ewangobya ne ntambula ennaku 9 ne nsabira abaana bange Rebecca byagenda era nsula ne sapule ku kitanda n'omusalaba naye osaba n'okabirira Mukama Katonda n'akuwulira naye ave mu byakalogo kale bagenda munyagula obwo obusajja bunyaga bumale bumukozesa ate bamale bamuteekemu n'ekirala n'onsonyiwa okudda bannange ze simayina kumanya neeyanziza nnyo maama neeyanzege oli ne Rebecca Jingo era ng'owuliriza Beta FM ekinta buli ky'omuziki yongereza ku byaba mabeeka wangi Beka bali kuweereza kale munnange namala ensobula ne boyogere iye nnyabo kyali kintuuse konjogera mazima kyali kintuuseko ate nezo kisooka nakona ku luggi n'olyanga omuntu akonkona kiva mugula nga kiyingi ng'ayingira ng'akufoosinga paka wakukozesa naye nze gwaba ndi mukazi musiramu naye neekwasa Yezu omuto namusaba nga buli ssaawa 9 ekintu kyatambula tekyadda naguno gujwa era nebaka bulungi naye oyo omwana omuwala afune obudde bwa Yezu omuto buli ssaawa 9 musabe afukamire tajja kweza nnaku 6 nga tekinaba kuddamu kujja bwali amagezi gemuwa neeyanziza nnyo mukwano gwange munnange prosi owulidde wangi ogamba ki switi sigamba mpozi gwe afuna olukandwa ye maama wange afune ne fuutiza galabi afune olukandwa afune ekimuwugula abifune nga bingi ayawuleko byagenda okuteeka mu ntamu okufumba mpulira nabyagenda okunaaba naye byakunabira kulaga nakitembe nga taddemu ekyezize agende ku kisuwa ekifulufu akyetoloola emirundi 9 era anaabe emirundi 9 ng'ataddemu ettaka ly'akati k'akabaala byeyambulireko ebintu ebyo bwamala bisitule byonna bikasuke mabegawe adduke aveewo atekeko entamu ku kyoto eri agifumbe nga yeetegekedde eggumba ly'embizi ey'omunsiko n'erigolya namunungu abisibe mu wuzi bwamusamu eri bwetokota nejja bulungi ng'agisitulako ng'agiteeka mu ddiro nga yeebikkamu bulangiti nga bimuggwako byonna bijja kumuvaako amale yeesibe eyiriza eyo tekijja kukozesa ajja kutereera maama neeyanziza nnyo omunyarwanda w'omubulo bw'atyo ye bw'ateesezza oli ne Rebecca Jingo yongereza ku by'omunyarwanda byagambye hello wangi webali kunkubirako nkale munnange mami wale kuweereza nze nasiiba nga bwe nsaba era nga buli kiro nnyambala bokisa ya mwami wange tewali yabiŋŋamba naye nze nakkiriza nti tewali kisobola kunyinza nga ndi ne Katonda wange nawandiika olunyiririrwa Habakkuk essuula ey'okusatu
yonna nenjiteeka wansi wa piro n'omwami wange ne mugamba tusabe kati bekese kyabiraba nze laakeri mukwano laakeri neeyanziza nnyo neeyanzege